Sabbiiti eno ejjira eggwanga lyatandika okukola bulungi bwansi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwetegekera olunaku lwabwe olwa Tara-E-Sita. Leero basibye omukono nga bayonja abaayo. Abajaasi ba UPDF bakedde kulongoosa kibuga Mukono nga beetegekera okukuza olunaku olwa Tara-E-Sita. Bano batandikidde mu katale ya Kakame Valley Market e Wantoni ssaako ne ku ddwaliro ekkulu erya Mukono General Hospital. Era bano bayodde ebisaaniiko okusaawa ssaako n'okwera. Tangu ulikuwa unafanya makosa wanakutetea mbele yao. Nga bano beetabiddwako abantu ba bulijjo, wabula ku mulundi guno abantu ba bulijjo tebajjumbidde nnyo nga bulijjo okwegattira wamu n'abajaasi okulongoosa ekibuga. Akulira eddwaliro Dr. Kasirye Robert Godfrey ono ategeezezza nti ekikolwa eky'eggye ekkuumaddembe kirikoze kirungi nnyo nti era kiraga emirembe nti era eggye lino ly'abantu. Ebiseera by'edda omusirikale yatiibwanga nga n'abantu tebaagala kumuliraana. Ekikolwa UPDF kyekola nejja neberaamu naffe ne tukola emmundu abamu bayina abamu tebayina naye olaba nga buli muntu waali mukakkamu. Kaba kabonero kalungi eri eggwanga lyaffe nti gano amagye gaffe si magye ga muntu oba ga kitongole naye magye gaffe era ne bakola bigasaffe. Ye akulira eggye ekkuuma byalo nga bakulembeddwamu Lieutenant Colonel Matthew Kalema onannyonnyodde ebintu bye balongoosezza wamu n'ekigendererwa lwaki bakikoze. Tubadde ku mukolo nga tujjukira omwaka gwa 1996 January 25 ne tariki 6 February NRL yagenderako mu nsiko. Ekiseera buli ekituuka abantu tujja mu bantu netwegatta nabo okukola general cleaning oba fatigue mu bitundu ebibeera okugeza ng'amalwaliro, obutale, olunsi n'amasomero. Olwaliro tubaddeko mu katale aka Mukono ke bayita Kiko Market. Abantu bonna bakwatagana n'abajaasi kubanga abajaasi baba baagala olw'ensonga nti abajaasi tebeeyisa bubi. Ebiseera bisinga bwe tuba tutambula nze nga poto komisa balaba kyebayireba balaba ebyambalo tebifaanagana naye balowooza nti basirikale balaba abasirikale bano aba FFU babayita bajaasi naye nga abajaasi nga bw'otulaba ffe tukwatagana bulungi n'abantu ba bulijjo. Bya Eric Iga, Salt TV, Omunyo.